Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba kyaggwe akaala amatendo nze nkobozaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nzikiriza nkutuuseeko na bino ate era nabyo bimanye obadde okimanyi nti abasawo ab'ekizungu tebakkiririza mu ddogo otuula akalira ateera mbikutuuseeko munnange omusawo Omuganda ajjanjaba mu kizungu gwe tuyita omusawo omutendeke ekigambo ddogo akitegeera mu ngeri ye etali ya bulijjo endwadde ennyingi Omuganda ze yandiise eddogo omusawo omutendeke taliyita ddogo kasitaaba ng'asobola okuzuula ekivuddeko okulwala oba okukwatibwa obulwadde obubeera bwogerwako tulina endwadde nnyingi Abaganda ze tuyita eddogo naye nga bw'onoonyereza osobola okuzuula obuwuka obubeera bukanaaluzaala oba mu sayansi tusobola okunnyonnyola ekireetera omuntu okufuna obulwadde okugeza obusukko ettalo ebizimba omusujja gw'ensiri guyite malaria n'endwadde endala nnyingi omuntu okukkiriza nti bamuloze ekiva ku bwongo bwe okukakasa nti ddala bamuloze olwo n'afuna obulwadde obuva mu kukkiriza kwe n'agenda n'ekigambo bandoze n'alemwa okukkiriza nti waliwo engeri endala esaana okunoonyerezebwako okuzuula ddala awava omutawaana omuntu n'abanga alinga agamba nti tasobola kulwala bulwadde bulala bwonna okuggyako obuloge kino kiremaza obwongo bw'omuntu ne bw'aba ng'alwadde malaria ng'amazima omuggyako omusaayi olaba obuwuka obuleetera omusujja ogwo nga buteevuunya bungi nnyo mu musaayi gwe oli n'atagenda mu ddwaliro okukujjanjaba n'agenda ew'omusawo avumula eddogo yenno ne gumala gumukwata nga bayombye ne muliraanwa we gubula asala ng'amugambye nti ojja kundaba ekinvaamu oyo ne bw'okubira paapa essimu takkiriza nti gwe bayombye naye si yamuloze anti kamwa kabi munnange omusujja bwe gumugenda ku bwongo ng'obuuka buyitiridde mu mulwadde bw'atabuka ng'olwo omulogo lyasindise ekkannyo alwadde ettalo amasira bwe gamutujja mu mubiri anti takkiriza kukuba ttalo mpiso eyasindise obuuka obwo nga bakakasa nti mu baloga oyo eyasindise talabwangako omulwadde bwaggwamu amazzi oba omusaayi olw'obuuka obubeera bwonoona omusaayi nga bagamba nti ebintu bimunywa omusaayi n'amazzi gamuweddemu mu kifo ky'okumutwala mu ddwaliro bamuteekeko omusaayi oba amazzi bo beeyongera kunoonya musawo kakensa atalaba ku ddogo omuntu oyo bwe bakakasa nti alogeddwa abantu be nabo batandika okwerwanako nga baagala okuzzaayo eddogo abalala mbu balifulula omuntu waabwe bw'afa omusujja ng'olwo ab'oluganda nabo batandika okutambulira omulogo nabo beesasuze bwe balemwa okumuyita mu ddogo nga bagamba eyaloga yeesibaga tasoboka mbwera tasobola kulogebwa olwo nga bayiiya kumutemula kino kireetera okuvaamu olutalo namulanda nga buli ludda lwesasuza so nga bambi gwe bayita omulogo bamulanga bwemage obulwadde bw'omutwe obwagala abasawo abaasoma okujjanjaba obwongo obutabuse buzibu nnyo kubanga bulwawo okuwona ate omuntu ekintu kyamaze okukkiriza kumpi kifuuka ddiini kuba kiba kizibu nnyo okukijja mu bwongo bwe oba kiba kizibu nnyo okukkiriza omuntu oyo nti omuntu oli si muloge omuntu bw'amala okukkiriza n'akakasa nga waliwo amuloga tosobola kumuggyamu ndowooza eyo mangu ekivaamu ate n'alwala obulwadde bw'okweraliikirira obumalawo omuntu nga talya tanywa teyeebaka era asobola n'okwetuga obulwadde bw'obwongo naffe bwe tukebera omuntu mu byuma ebyekebejja obulwadde tusobola okuzuula mangu ekyo ekiba kivuddeko okulwala omusawo bw'amala akatema omulwadde nti ekivaako obulwadde obwo kitubuze omusawo bw'atayogera na bwegendereza
mu lulimi lwa Kisawo. Awo omulwadde oba omusindise kulwanyisa ddogo, ate ggwe bulwadde ky'obwo obutuuka mu ttaala z'abazungu ne bubula, ate bwaddeeka nga butanula buto, ebigambo obugamba ebyogerwa omuntu ne yeeraliikirira nabyo bifuuka eddogo, oluvannyuma nga gwe babigambye aggyeemu obulwadde obuva mu kweraliikirira nga teyeebaka n'okulya talya nga bwe tulabye waggulu. Mu mulwadde bw'atyo tosobola kulaba mangu kivaako bulwadde. Oluusi osobola okuzuula ng'okweraliikirira kireetera omulwadde obulwadde bwa puleesa oba sukaali, ate ng'ebyo birwadde bibi nnyo ebitawona nti obiwadde eddagala obivumulidde ddala. Abaganda nabo balina saayansi waabwe asobola okukola ebyamagero ebyogerwako mu bitabo ebitukuvu. Ebyamagero si ddogo, abafuusa si balogo, ebyo bisaana okwawulibwa ku ddogo erivaako okulwaza omuntu. Waliwo abawa obutwa n'emmimbiri, abo gye bali, era bo ababugaba be babuvumula. Mbu kyandibadde kirungi abalwaza omuntu waabwe okukkiriza ne bakolagana n'abasawo abatendeke mu kujjanjaba omuntu waabwe. Ffe bwe tumala okukuwa eryaffe, gwe ne bw'ogenda awalala okutereeza ebirowoozo by'omulwadde nti nayo mutuuseeyo era mukirwanyisa, anti atannasuubula tayisa lutala. Sijja kufaayo gwe bw'onaalowooza nti omusawo avumula eddogo yakuwonyezza oba nze omutendeke kasita omulwadde waawona. Ekyo kiba kiyambye omuzzukulu wa Nambi abange. Ebyo nno si bisuseeko wano. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe, tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda okuuma Namulondo.